Olunaku lw'eggulo minisita w'ebyentambula Engineer Monica Azuba mu butongole yakwasizza ennyonyi z'eggwanga 2 ez'ekika kya Sierra J Bombardier 900 ng'asuubira okutuuka kuno sabbiiti ejja. Okusinziira ku minisita omubeezi avunaanyizibwa ku byentambula Henry Bagire, ennyonyi zino zisuubira okutuuka kuno ku lw'okubirwa sabbiiti ejja. On Tuesday. And again, allow me at this point, that yesterday I invited this committee, the cards are coming, but the time has changed because the head of state will be available at 9 a.m. Wabula ono bw'abuuziddwa ani agenda okuvunaanyizibwa ku ntambuza y'emigugu gy'abasaabaze ku nnyonyi eno, ategeeza nti mu kaseera kano tewali kampuni egenda kuddukanya migugu gino. We would like now to be very keen with whatever step they take, with whichever step they take, in respect to the ground handling services at the airport. So we would like to get the assurance from the minister. But since we don't have money to buy the equipment as of now, we have decided that the company can now go into an arrangement with any of the service providers at the airport for a period of time until such a time that we have our equipment for handling, because the equipment is quite expensive. Bagira abadde alabiseko mu kakiiko akavunaanyizibwa ku byentambula n'enguudo ategeezezza nti kampuni egenda okuddukanya ennyonyi eno eya Uganda Airlines Limited terina nsimbi zigenda kuddukanya migugu gy'abasaabaze era basuubira kukolagana na kampuni ezitambuza emigugu ezibaddewo ku kisaawe Entebbe. With Uganda Airlines, we took a decision as cabinet, and it's provided for in our business plan that Uganda Airlines will handle itself. But one of the challenges we are faced with as of now is that to buy equipment for handling requires substantial amount of money. So if government can give us money, we can even start tomorrow. Bwetwogerera kampuni 3 ezivunaanyizibwa ku kutambuza emigugu ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe okuli Das Handling, Fresh Handling ne Nas Handling. Wabula gavumenti erina enteekateeka eziwa kampuni ennyonyi y'eggwanga okutambuza emigugu ku kisaawe Entebbe yadde nga ssente zikyabuze. Upon government, it's upon parliament to see whether they can appropriate money. It was a recommendation by parliament. We agree with it. That is even what was the position of cabinet, that Uganda Air, the revived airline, handles itself. Kino oba oliawo kyongedde okuba ebituli mu nteekateeka ey'okuzzaawo ennyonyi y'eggwanga olw'obutabawo nteekateeka emala kutereeza emisoso gyonna egyetaagisa okuzzaawo ennyonyi y'eggwanga nga n'ennyonyi zino tezinnagulibwa. Judah Musisi, BBC TEREFAYINA, Gambuuze. Otyo webale Yuda Musisi, abayizi abasukka mu 1300 bagudde ekyabugazi n'enkoona n'enywa mu bibuuzo eby'abasomesa ba primary abali ku mutendera gwa grade 3 ebifulumiziddwa olunaku olwaleero. Abasinziira ku bagolodde ebibuuzo bino bategeezezza nti abayizi ebibuuzo babitaputa mu ngeri ya kifuula nnenge kikibaviiriddeko okugwa. Omwaka gwa 2018 abayizi abasoma obusomesa bwa primary abawerera ddala omutwalo 1,164 nga bano bali ku ddaala eryokusatu be baatuula ebigezo matendero ga gavumenti okwetoloola eggwanga lyonna. Abasomesa bano baakolera mu nkola empya eyatongozebwa minisitule eno ng'omuyizi okusoma obusomesa ateekeddwa okubeera ng'oluzungu n'okubala yabiyita bulungi. Mutendero gwa sini ey'okuna kyokka nga bino byagaanye. Olw'okubanga wakyaliwo ebisomoza minisitule y'ebyenjigiriza nga bikyali bingi, abasomesa 3,316 kwabo abaatuula ebigezo ab'omwaka oguwedde bagudde era nga bano bakubiziddwa okuddamu. Out of the 11,164 candidates presented, the following were realized. Distinctions, there are 16. Credit, 7,025. Pass, there are 263. Overall pass is 65.42. Failed, and to repeat, 3,316, which is a percentage of 29.7. The long-awaited teacher education. Bw'abadde atongoza ebyavudde mu bigezo bino, minisita w'ebyenjigiriza n'emizannyo Janet Museveni alabudde amatendekero ag'abasomesa agatatuuka na mutindo nti gasaanye gayimizibwe kubanga gafulumya abasomesa ab'obulabe eri eggwanga. Alagidde nti ettendekero ly'abasomesa eritaweza abayizi 100 terigenda kuddamu kukkirizibwa.
teacher training institutions must not be allowed to operate in our country. I have also been informed that most private institutions operating with less than 50 students in both years. Now, considering the fees that may be the only source of funding for these institutions, this automatically indicates that the standards are being compromised. No teacher training institution should now be allowed and will be allowed to operate with less than 100 students at least. Janet Museveni agamba nti abasomesa bwe bafuluma nga bakibogwe kitegeeza nti ne bye bagenda okusomesa babeera tebabitegeera bulungi, kyokka agumiza abakungu mu minisitule y'ebyenjigiriza nti enkola gye bayita National Teachers Policy ekolwako mu kiseera kino era nga yakwongera okutumbula omutindo gw'ebyenjigiriza. National Teacher Policy, as you heard, aimed at professionalizing the teaching profession. I want now to call upon all teachers and education stakeholders to support implementation of this policy to help our country regain the glory of the teaching profession. Abasomesa bano bavudde mu matendekero ga gavumenti nga Shimon PTC Wakiso, Kabukunge PTC Masaka, Kanoni Apollo PTC Kabalole, sako n'endala. Chris Malimu Semakola, BBS TEREFAYINA, Gambuuze.